Mu kaseera kano nga twakubiriziddwa omukulu His Excellency Ekiri President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okubanga tuyimukira wamu, okubanga tubeerawo, okubanga tukola buli kimu ekisoboka okulaba nga tubanja baganda baffe, mikwano gyaffe abali mu makomera, abawambiddwa, abali mu bifo ebyenjawulo. Twongera bajjukiza ate olunaku olwaleero nti mukwano gwaffe muganda waffe omukulu Bobby Young ate embeera gy'alimu si nnungi era munnange ayinza n'okubanga yattibwa kubanga takyalabwako mu kkomera ez'enjawulo era takyamulabako. Twongera bajjukiza n'okubategeeza nti bino bireetedde abantu bangi okweraliikirira. Mu kaseera nga kano tuli mu kubanja omugulitale Dr. Kano Kizza Besigye ate ne muganda waffe ne mukwano gwaffe omukulu Bobby Young twongere okumusabira. Abasajja babuzawo Bobby Young talabwako, Bobby Young tetumanyi kikyaliko, naye tusaba Katonda atugumye, yasaba Katonda atubeererewo. Tulina okukkiriza nti bano abakulu babikola olw'okutumalamu amaanyi, olw'okukola bye bali mu kukola, naye twongera bajjukiza n'obategeeza nti bagenda kutulaba kimaafiya. Honorable Bobby Young tukusabira nnyo muganda waffe, byakaseera buseera ojja biyitamu n'abalanga babanja Besigye naffe katubanje ku baffe. Ne mubuuza ku myaka gyo gy'olimu kati essaawa eno 43 egy'obuto, muzeeyi wange yali akola ki? Kuba muzeeyi wange agenda mu 60s, yali akola ki okutukulembera okujjako Museveni? Awo muyisaamu eggaali nga lumu January. President n'olw'ensonga eyo nze ndi muntu atakujeemeranga, kera kino nakirayira nti nze niw'olisigaza omuntu omu gw'otunudde emabega bwe bati w'olitunula agenda kubeerayo nga nze aliyo, nga nze gw'osigaza mweno struggle, niwe kuba kujjawo bulamu bwange sikyalina kyentya kubanga watulaga ekkubo ensi yaffe ffeffe nnyini ffe tulina oginunula. Naye n'olw'ensonga eyo nga sinnakola kintu kino ensonga lwaki President nzize n'enkusaba, mbadde nkusaba ejjo olina tweet gye wakoze n'otugamba tubanje Besigye ne ba political prisoners bonna. Yes, nze President sikunyomangako era ensonga lwaki nsoose kusaba President nzize kusaba, mbadde nsaba mu tweet yonkolemu edit nze nganze Shama nsaba kukola mu edit era nina n'ensonga zange zengendo kuwa wammanga. Wezibanga teziri convincing ojja zigaana, wezibanga ziri convincing nkusaba onzikirize nkole edit. Mweno tweet ewantu waneno badde njagala nkolewo free Machete and all political prisoners, oba nkolemu free our people, bring back our people, nkole general thing kubanga ensonga esooka revolution yaffe yayita mu kintu kye bayita human rights and democracy. Nkujjukirako waliko mu America eri we bali bakuuza ku byabane by'abasiyazi era ne bagaba ne sanctions za Museveni wagamba all human rights are rights, zonna human rights zina okubeera respected. Okitegera era n'otugamba nti mu revolution eyaffe ffenna twenkana. Okitegera President eyo ye point esooka. President point ey'okubiri Besigye takkiririza mu human rights, ate ekyokubiri Besigye y'omu kubakkiriza nti system ya Museveni ekola. President siwaayiriza kandeete evidence esooka. Ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa Novemba omwaka gwa 2016 olubiri lw'omusinga wa Lwenzululu lwalumbibwa. Peter Erweru kyava kuki? Omusinga wa Lwenzululu olw'okunyigirizibwa abantu bwe bwali baliko abantu b'e Kasese, omusinga wa Lwenzululu yagaana okuwagira gavumenti ya Museveni era bw'atyo ya campaigninga ibwe bumu ku bwakabaka obwavaayo okucampaigninga mu 2016 against Museveni's fake system era yayiwawo omubiri era e Kasese Museveni yafuna akalulwaka kamu President. Okitegeera Museveni wafuna akalulu kamu. Museveni yetu mumanyi nti eva ekitundu kyabeera tawanguddemu ateekayo genocide natta abantu baayo n'abuzaabuza era Museveni yasitula Peter Erweru that idiot n'egenda n'ekuba abantu b'omusinga wa Lwenzululu ne babakuba abantu nga 200 bonna ne battibwa, abakyala abaana n'abaami nga bawaayiriza nti baali bayeekera ekitali kituufu. Okitegeera ekintu ekyo President wabula nga babavunaana butawagira Museveni ne bawagira Kizza Besigye. Okitegeera President munange President wange Besigye yakola ki? Besigye yaddawe Kasangati n'atuula bw'ati era n'atugamba Museveni tavaako na kalulu n'atandika otuula mwala. President nga 18-19 batta abantu abawagizi baffe bannaffe aba people power n'abalala munange tebaali baffe baali batambula byabwe nga Kamuyati baali bali byabwe.
president okuva ko totulanga era wateekawo n'ekijjukizo buli ng'ennaku z'omwezi 18 19 tujjukira abantu abo Besigye ng'ennaku z'omwezi 27 na 28 olunaku olwo terulina impact gye lwakola mu FDC teruyinaayo terulina kye lwakola mu FDC temusobola kulujjukira ng'aba FDC wakoze n'ekibiina kye bayita PPF temuyina kye mujjukirako olwo olunaku Kizza Besigye olunaku olwo memoriyo teruliimu Erias Lukwago olunaku olwo temulujjukira olunaku olwo kyatukawo ennaku z'omwezi 27 Novemba zezimu ku nnaku ze twandibadde tugiranga ne tujjukira bannaffe ne tubasabirako ne tugatta kale ku 18 19 ne temwakikolako Besigye teyakikola president Besigye olunaku olwo talujjukira itamanyi nti waliyo ekyaliyo nti 10 z'Abannayuganda zaafa Kizza Besigye talina kiyakola ne FDC ye okitegera nenga kyava kuki ku voting against Museveni's system mu Rwenzururu region Museveni bamukuba protest vote okitegera munanga abantu battibwa Besigye yatuula uwe Kasangati okitegera gye yatuula wadde n'okugamba nti no okay katugende mu court system bagenda mu ICC Winnie Kizza omusango n'agujjayo abantu b'omu Rwenzururu tebafuna justice ye Besigye ng'akimanyi nti kooti ya Uganda we bikoma era omusinga wa Rwenzururu asibiddwa emyaka 7 gyasibiddwa mu Buganda awo era nga n'abaana b'omusinga bakyalina kati mu kooti Besigye otabanjangako ku baana abo naye ng'ataakimanyi nti byonna ebyava mu baana b'omusinga wa Rwenzururu byali ku ye Besigye oyo era n'atulaga nti amateeka ga Museveni kwe gakoma president obulamu bw'abantu bwasaanawo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa Novemba omwaka gwa 2016 eribeera ddaaka Novemba teriva mu mitima gy'abantu b'omu Lwenzori tekiri bava mu mitima naye munange Besigye ye atalujjukira Erias Lukwago yatugambye Besigye agenda fiira mu kkomera obulamu bw'abali abantu ebikumi n'ebikumi it is not a matter just bwa Besigye so president y'ensonga yakubiri lwaki sigenda kubanja Besigye ensonga y'okusatu munange Besigye akkiririza mu kooti ya Wangadya mwatwalira Besigye yakusooka okutwalayo omusango naye gwe ogugwo walaba nga kooti tekola ne tugamba katuyongereyoko ku ziri human rights court oba charters endala ezirwanira eddembe ly'abantu such that to stopping funding ya Wangadya omusango gwa Besigye gukyaliyo mu kooti ya Wangadya gye guli yalaga nti system ya Museveni ekola ki ekola okitegera president bannaffe bangi abatufuddeko tujje wano kuba people power 19 abantu ba FDC abeze ennaku tebazijjukira wabula okujjako nti ffe tutegeserwa nsonyi nnyingi nabo ne bajja n'oluusi tebajja okitegeera tebajja wadde n'okupostinga ku bantu baffe wadde n'okusaba justice bo tebabikola aba FDC naye kati essaawa eno olw'okubanga tubalaze nti ffe tulina media power gwe watujja mu kasasiro n'otukubako enfuufu n'otufuula abalangira kati leero batwetaaga president nkuloopera ekisajja Kimubalaka Munyagwa kyatugamba tuli mu comedy era Mubalaka Munyagwa yatugamba tufuna ssente empitirivu okuva mu political prisoners tubadde tusaba akasente ako ke tubadde nga tufuna nabo babaweeko kuba kati eno tulina empologoma yaabwe yenkwate ekitegeeza FDC efuna ssente nnyingi nnyo okusinga ffe ne PPF bagaba na ssente nnyingi nnyo okusinga ffe so president nze ensonga eyo kale nsaba mukolemu edit nze nga nze Shama nkolemu edit siganye ngenda babanja Besigye ngenda muteeka ba political prisoners bonna oba bring back our people naye muteeremu awo naye nga si mention nze linnya Besigye wadde okuteekayo ekifaananyi kye nti no Besigye kino okitegeera president okimanyi nti mukyala wa Besigye Winnie Kizza yakusabudde wagenze enkozi era n'akugamba mbwe eddoboozi lyo lyerina okukyusa Nkozi hospital lyo lyabbaawe eribaddewo emyaka 2 terina kye lisobola kukola ku Nkozi hospital yakusabudde ssebo omukyala oyo ku tweet gye wakoze obanji ku screenshot nayo njirete njagireta mu video y'enkya naye omukyala oyo ssebo yagambye mbugwa alina okwogera omukazi akola mu UNAIDS ekitongole kya UN etwala ensi yonna nakitegeeza nti ye waatuuka wanene nnyo okusinga ggwe wali ng'okyali emabega okitegeera of which UNAIDS mukyala wa Besigye yagenda kumalayo kati myaka 15 neki kye yali ekoze tewali okitegeera tewali kye yali agambyeko wadde okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda ng'omukyala oyo yakozesa platform ye naye era tabanjangako na ku bbaawe si byaliko yamwogerako boogezi n'abivaako tubadde tusuubira nti nga mukyala Babi Yitungo we yakola najja ali ku front line nga bakutte tubadde tusuubira Winnie Kizza okukulemberamu Bannayuganda baagala Dr. Kizza Besigye nga mami waffe Babi we yakola nga bakwatidde mu Arua Winnie Kizza ali eri munanga akola mirimu gye era buli kanaku agaba n'akasente fayagala ffe Bannayuganda tubanje ebbaawo okitegeera then kyengenda okusembya president enkwata ya Besigye nze saagitegeera nga nze omuntu butuufu saagitegeera ebuzaabuza kubanga
according to international laws it was a cross border crime. Cross border kitegeeza kinti Besigye ono bali balina omusibira eri e Kenya okitegera kuba yaddiza emisango emundu yagitwala ku foreign land. Kakati amateeka ga Museveni gabanja gatya ate Besigye ate nigamuvunaana omusango yaddiza e Kenya kubanga tukimanyi nti n'omuntu oboddiza omusango n'odduka mu America bakomyawo gye waddiza omusango ogumalirize. Era ne mu Uganda wekiri nti omusango oguddiza e Kampala era bakomya mu kooti z'e Kampala wadde bakwatidde embalala okitegera naye Besigye ali mu kooti z'e Uganda deni ne tujja wano Martha Kaluya lawyer akyasinze mu Kenya ne bana abalala bonna bayingudde bo balemeddwe okutubuusa bana Uganda nti omusango baguddiza Kenya si mu Uganda okitegera kale nze president kale ekyahanga strike sijja kuchimba sijja kigula nnyo Besigye kyakola nange nsobola okusiba n'enkogga nsobola okitegera so tujjukire n'obulamu bw'abantu ebibiri bali abafa mu owomusinga wa Lwenzururu president y'ensonga lwaki nze nkusabye nganze nze nsabye Besigye kamuteeke waneno mu bonna wamu naye sigenda kumentioninga linnya Besigye nti free Besigye tugamba free all political prisoners nze nganze nsabye busabi president kansubire nti okusaba kwange kunakkirizibwa president respect my people za ku myaka jojo oli mukati esaawa eno 43 egy'obuto muzeyi wange yali akola ki kuba muzeyi wange agenda mu 60s yali akola ki okutukulembera okujjako Museveni awo muyisamu eggaali nga lumu January president n'olw'ensonga eyo nze ndi muntu atakujeemeranga kera kino nakirayira nti nze niwo olisigaza omuntu omugo otunudde emabega bwe bati olitunula agenda kubeerayo nga nze aliyo nga nze gw'osigaza mweno struggle niwe kuba kujjawo obulamu bwange sikyalina kyentya kubanga watulaga ekkubo ensi yaffe ffeffe nnyini ffe tulina oginunula naye n'olw'ensonga eyo nga sinnakola kintu kino ensonga lwaki president nzize nenkusaba mbadde nkusaba ejjo olina tweet gye wakoze n'otugamba tubanje Besigye ne ba political prisoners bonna yes nze president sikunyomangako era ensonga lwaki nsoose kusaba president nzize kusaba mbadde nsaba mu tweet yonkolemu edit nze nganze shama nsaba kola mu edit era nina n'ensonga zange zengendo kuwa wammanga wezibanga teziri convincing ojja zigaana wezibanga ziri convincing nkusaba onzikirize nkole edit mweno tweet ewantu waneno badde njagala nkolewo free Machete and all political prisoners oba nkolemu free our people bring back our people nkole general thing kubanga ensonga esooka revolution yaffe yayita mu kintu kye bayita human rights and democracy nkujjukirako waliko mu America eri we bali bakuuza ku byabane by'abasiyazi era ne bakugaba ne sanctions za Museveni wagamba all human rights are rights zonna human rights zino okubeera respected okitegera era n'otugamba nti mu revolution eyaffe ffenna twenkana okitegera president eyo ye point esooka president point ey'okubiri Besigye takkiririza mu human rights ate ekyokubiri Besigye y'omu kubakkiriza nti system ya Museveni ekola president siwaayiriza kandeete evidence esooka ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa Novemba omwaka gwa 2016 olubiri lw'omusinga wa Lwenzururu lwalumbibwa Peter Erweru kyava kuki omusinga wa Lwenzururu olw'okunyigirizibwa abantu bwe kwali baliko abantu b'e Kasese omusinga wa Lwenzururu yagaana okuwagira gavumenti ya Museveni era bw'atyo ya campaigninga ibwe bumu ku bwakabaka obwavaayo okucampaigninga mu 2016 against Museveni's fake system era yayiwawo omubiri era e Kasese Museveni yafuna akalulwaka kamu president okitegeera Museveni wafuna akalulu kamu Museveni yetu mumanyi nti eva ekitundu kyabeera tawanguddemu ateekayo genocide natta abantu baayo n'abuzaabuza era Museveni yasitula Peter Erweru that idiot n'egenda n'ekuba abantu b'omusinga wa Lwenzururu ne babakuba abantu nga 200 bonna ne battibwa abakyala abaana n'abaami nga bawaayiriza nti baali bayeekera ekitali kituufu okitegeera ekintu ekyo president wabula nga babavunaana butawagira Museveni ne bawagira Kizza Besigye okitegeera president munange president wange Besigye yakola ki Besigye yaddawe kasangati n'atuula bwati era n'atugamba Museveni tavaako nakalulu n'atandika otuula mwala president nga 18-19 batta abantu abawagizi baffe bannaffe aba people power n'abalala munange tebaali baffe baali batambula byabwe nga Kamuyati baali bali byabwe president okuva ko totuulanga era wateekawo n'ekijjukizo buli ng'ennaku z'omwezi 18-19 tujjukira abantu abo Besigye ng'ennaku z'omwezi 27 na 28 olunaku olwo terulina impact gye lwakola mu FDC terulina kye lwakola mu FDC temusobola kulujjukira nga aba FDC
wakoze n'ekibiina kye bayita PPF temuyina kye mujjukirako olwo olunaku Kizza Besigye olunaku olwo memoriyo teruliimu Erias Lukwago olunaku olwo temulujjukira olunaku olwo kyekyatuukawo ennaku z'omwezi 27 Novemba ze zimu ku nnaku ze twandibadde tugiranga ne tujjukira bannaffe ne tubasabirako ne tugatta kale ku 18-19 ne temwakikolako Besigye teyakikola President Besigye olunaku olwo talujjukira ye tamanyi nti waliyo ekyaliyo nti 10,000 z'Abannayuganda zaafa Kizza Besigye talina kye yakola ne FDC ye okitegeera naye nga kyava kuki ku voting against Museveni's system mu Rwenzururu region Museveni bamukuba protestive vote okitegeera munanga abantu battibwa Besigye yatuula uwe Kasangati okitegeera gye yatuula wadde n'okugamba nti no okay katugende mu court system bagenda mu ICC Winnie Kizza omusango n'agujjayo abantu b'omu Rwenzururu tebafuna justice ye Besigye ng'akimanyi nti kooti ya Uganda we bikoma era omusinga wa Rwenzururu asibiddwa emyaka 7 gyasibiddwa mu Buganda awo era nga n'abaana b'omusinga bakyalina kati mu kooti Besigye otabanjangako ku baana abo naye ng'ataakimanyi nti byonna ebyava mu baana b'omusinga wa Rwenzururu byali ku ye Besigye oyo era n'atulaga nti amateeka ga Museveni kwe gakoma President obulamu bw'abantu bwasaanawo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa Novemba omwaka gwa 2016 eribeera ddaaka Novemba teriva mu mitima gy'abantu b'omu Rwenzori tekiri bava mu mitima naye munange Besigye ye atalujjukira Erias Lukwago yatugambye Besigye agenda kufiira mu kkomera obulamu bw'abali abantu 10,000 it is not a matter just bwa Besigye so president y'ensonga yakubiri lwaki sigenda kubanja Besigye ensonga y'okusatu munange Besigye akkiririza mu kooti ya Wangadya mwatwalira Besigye yakusooka okutwalayo omusango naye gwe ogugwo walaba nga kooti tekola ne tugamba katweyongereyo ku ziri Human Rights Court oba charters endala ezirwanira eddembe ly'abantu such that to stopping funding ya Wangadya omusango gwa Besigye gukyaliyo mu kooti ya Wangadya gye guli yalaga nti system ya Museveni ekola ki ekola okitegeera president bannaffe bangi abatufuddeko tujje wano kuba people power 19-18 abantu ba FDC abeze ennaku tebazijjukira wabula okujjako nti ffe tutegeserwa nsonyi nnyingi nabo ne bajja n'oluusi tebajja okitegeera tebajja wadde n'okupostinga ku bantu baffe wadde n'okusaba justice bo tebabikola aba FDC naye kati essaawa eno olw'okuba nga tubalaze nti ffe tulina media power gwe watujja mu kasasiro n'otukubako enfuufu n'otufuula abalangira kati leero batwetaaga President nkulopera ekisajja Kimubalaka Munyagwa kyatugamba mbu tuli mu comedy era Mubalaka Munyagwa yatugamba tufuna ssente mpitirivu okuva mu political prisoners tubadde tusaba akasente ako ke tubadde nga tufuna nabo babaweeko kuba kati eno tulina empologoma yaabwe yenkwate ekitegeeza FDC efuna ssente nnyingi nnyo okusinga ffe ne PPF bagaba na ssente nnyingi nnyo okusinga ffe so president nze ensonga eyo kale nsaba mukolemu edit nze nga nze Shama nkolemu edit siganye ngenda babanja ndebe Besigye ngenda muteeka ba political prisoners bonna oba bring back our people naye muteeremu awo naye nga si mention nze linnya Besigye wadde okuteekayo ekifaananyi kye nti no Besigye kino okitegeera president okimanyi nti mukyala wa Besigye Winnie Kizza yakusabudde wagenze enkozi era n'akugamba bwe eddoboozi lyo lyerina okukyusa Nkozi hospital lyo lyabbaawe eribaddewo emyaka 2 terina kye lisobola kukola ku Nkozi hospital yakusabudde ssebo omukyala oyo ku tweet gye wakoze obanji ku screenshot nayo njirete njagireta mu video y'enkya naye omukyala oyo ssebo yagambye mbu gwalina okwogera omukazi akola mu UNADS ekitongole kya UN etwala ensi yonna nakitegeeza nti ye waatuuka wanene nnyo okusinga ggwe wali ng'okyali emabega okitegeera of which UNADS mukyala wa Besigye yagenda kumalayo kati myaka 15 neki kye yali ekoze tewali okitegeera tewali kye yali agambyeko wadde okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda ng'omukyala oyo yakozesa platform ye naye era tabanjangako na ku bbaawe si byaliko yamwogerako boogezi n'abivaako tubadde tusuubira nti nga Babi mukyala Babi Yitungo we yakola najja ali ku front line nga bakutte tubadde tusuubira Winnie Kizza okukulemberamu Bannayuganda abaagala Dr. Kizza Besigye nga mami waffe Babi we yakola nga bakwatidde mu Arua Winnie Kizza ali eri munanga akola mirimu gye era buli kanaku agaba n'akasente fayagala ffe Bannayuganda tubanje bbaawe okitegeera then kyengenda okusembya president enkwata ya Besigye nze saagitegeera nga nze omuntu butuufu saagitegeera ebuzaabuza kubanga according to international laws it was a cross border crime cross border kitegeeza nti Besigye ono baali balina omusibira eri e Kenya okitegeera kuba gyaddiza emisango emundu yagitwala ku foreign land kakati amateeka ga Museveni gabanja gatya ate
Besigye ate nigamuvunana omusango yaddize Kenya kubanga tukimanyi nti n'omuntu oboddiza omusango n'odduka mu America bakomyawo giwaddiza omusango ogumalirize era ne mu Uganda wekiri nti omusango oguddiza e Kampala era bakomya mu kooti ze Kampala wadde bakwatidde embalala ukitegera naye Besigye ali mu kooti ze Uganda deni ne tujja wane no Martha Kaluya lawyer akyasinze mu Kenya ne bana abalala bonna bayingudde bo balemedde okutubuusa bana Uganda nti omusango baguddiza Kenya si mu Uganda ukitegera kale nze president kale ekyahanga strike sijja kuchimba sijja kigula nnyo Besigye kyakula nange nsobola okusiba n'enkogga nsobola ukitegera so tujjukira n'obulamu bw'abantu ebibiri bali abafa mu owomusinga wa Lwenzururu president y'ensonga lwaki nze